zino ffe twasookozeeko engera jjo jjuuzi bwe twali mu kooti nga balaya baffe bali mu kooti batuteeba ebiwandiiko byonna affidavits obujulizi obulaga nti NUP obukulembeze bwakyuka mu mateeka era n'erinnya byonna nga biryokke nga bwe kirina okubeera ng'era Muzeeyi Kibalama asayininze, Paul Kagombe yali Secretary General naye ng'asayininze. Naye ate bali awo ne wabeerawo looyo omulala eyayingirawo awo ng'agamba nti ayina affidavit obujulizi obulala obulaga nti Muzeeyi Kibalama ne Kagombe Paul basayininze nga bagamba nedda ebintu bino tebyakwatibwa mu mateeka. Omulamuzi n'abagamba muve muzanye ebintu bino biri serious byakusaagira era kyovudde olaba omulamuzi yagoba n'okusaba kwa gavumenti okwali nti bayimirize gavumenti yali esaba kooti eyimirize obukulembeze bwa NUP obujja n'ebigenda mu maaso byonna biyimirizibwe naye omulamuzi okusaba okwo n'akugoba. Twali tuli awo ate ne tuwulira nti Muzeeyi Kibalama ewe aba SFC be bakuumayo ne tutegeera kirabika buno obuzannyo bwa gavumenti bwetera okukola nga tumanyi nti bajja kukozesa okutiisatiisa oba ssente okugezaako okutusala speed era kyekivuddeyo kati ne kitegeerekeka nti Muzeeyi Kibalama yali omukulembeze wa NUP ne Paul Kagombe yali Secretary General wa NUP mwattu baabadde akasente oba kenkana ki kwe kwogera biboogera byonna ng'olabira ddala abasajja abakulu obusente obutono buboonoonye. Naye ffe tetulina buzibu kubanga amateeka gali ku sayidi yaffe, politics eri ku sayidi yaffe, buli kimu ekyali kirina okukolebwa mu mateeka twakikola. Records zonna tuzirina, so Kibalama ne Kagombe ne baani ne bakola batya ne boogera ki ffe amateeka gali ku sayidi yaffe. Kyovudde olaba n'akakiiko k'ebyokulonda kasitampinga ne kaapuruvinga returns byonna bye twatwalayo ng'ekibiina. Ejjo Ssenyonyi